abantu bali bagezaako okutunuulira ku future ya Golden Band ng'ekibiina naye nga tonneesiba ku Golden Band nyingi nnyo Uganda emabega kaawe badde eyina ebibiina bingi nnyo ebya bandi kuva ku eri eyakatolo wamu eya Diamond esembo kati yeya drama production yeyennyimba ba Mesach mwe baava abamu mwe bayimbirako twalinako Eagles production bwetandika okwawukana ne Cream yavaamu omwo ne Cream Golden Band egenza okuddamu okuva mu Mesach simakwanga ne Cream webakugamba weeri erimu muyimbi yekka erimu Haji yekka tolina mulala gw'olabamu ne bandi endala ezitandisaawo emabega kakati nadengezaako okukola observation yange okubaako ku bintu ebimu byentunuulira okulowooza lwaki bandi nze kunze abantu abamu balina ebintu byebagezezaako okupointingako ebiyinza okuba nga byajja Mesach simakola mu Golden abagamba politics tusobola kijjawo kuba bano abantu walaba nga bagenze political manyi ebiseera ebisinga partisan politics ayawulayawula mu bantu oba ofosinza abantu buli woofosinga abantu okufuna oludda either nkuwagira oba sikuwagira ebiseera ebisinga obuzibu bulina okubeerawo naddala nga maybe mu kifo omwokolera abatali ku side eyo gyokkiririzaamu batono okwenkana ku bali kati nga tukozesa statistics ez'akalulu kennyini akaaliwo the fact that Golden Band bayimba mu Luganda yes basala ne bagenda embala ne bagenda wa naye amaanyi gaabwe gali wano mu central we tugenda ku statistics nga tukozesa ebyafuluma mu kalulu ebiri official opposition yakola bulungi mu central kati you find mu kibiina mubanga mu ababiri mufunamu ng'ate nze omu sifunamu ate nga mu center mwe tuoperatingira abantu tebakkiririzamu ekyo mwe kye mukkiririzaamu so politics oyinza obutamussa bbali asobola okuba nga ali omu kweza ensonga ezaavuddeko ku Mesach okugamba nti wayi kino kankite nkirekera abakitegeera kubanga osanga Bob Mesach osanga amayinja ne kusaasira bo balina ekyabwe kibategeera nga bakimanyi nti nno ffe katuyite wano osanga tuyinza obutasobola kufuna ssente mu bivulu bye tugenda kukuba naye ate tusobola okugenda mu gavumenti ne turobinga ne tufuna sponsorship lwansonga nti ebivulu abantu abamu bakwano mu Uganda tulowooleza nnyo ku gate nsobola okuba nga ntereka ebivulu nga byabwere naye nga nfuna mu basponsors nefuna basponsor bange nga sponsor mwampa obukadde 5 omulala nampaana omulala nampa meka nefuna obukadde bwange 2 nenspendingako 5 nentereka 150 nengenda nentereka ekivulu mu kisaawe nenfuna abantu so endongo teri about ku gate yokka naye ate badirectors tulina okufenna okubeera nga tuli comfortable mu kyo nga tukkiriza nti engeri twagala okufunamu ssente ffena tuli comfortable mu kyo kati ekyo ng'okivuddeko ng'olese politics ng'omutadde wali ku mabbali waliwo n'ebintu ebirala ebikulu abantu bye batalina kubuusa maaso mu kuvaayo kwa Mesach Semakula mu Golden n'okusaanawo kw'ebibiina bw'oba nga ali ofunye omukisa okugendako mu production ya Sebatta n'ofuna omukisa ogendako mu production ya Afrigo Band ezo bandi bbiri ezikola ebintu ebyenjawulo Sebatta akola drama ne music bazanya bwe bayimba Afrigo Band bo bayimba buyimbi bakozesa amaloboozi n'ebivuga kyova olaba nti mu luyimba lwa Joanita Kawalya asobola okuba nga oluyimba lulwe naye nga mulimu omulere oguli unique ogwa Papa Moyi era ng'ojja kusanga ng'omuntu agamba Joanita yayimbye akayimba naye baaba omulere guli gwannyumidde kati atamanyi Papa Moyi yanyumirwa mulere naye eyo input ya Papa Moyi n'osanga omwana wa Sewanyana nga engeri gyakubamu eŋŋoma naye baba bali ku stage ati gwateekamu ng'akuba eŋŋoma it is a contribution to performance ya Rachel Magoola nga performinga ekyo kitutwala mu kyetuyita production ennaku zino tulina kyetuyita bandi a band has to be a collective production nti wetuba ekivulu kitandika ssaawa emu
abayimbi bonna balina okubeerawo ku ssaawa emu lwa nsonga nti kyetukola lujegere. Hafi agatta ku Sayimu, Sayimu n'agatta ku Kwefu, Kwefu n'agatta ku Adamu. Kati wano tulina collection y'abayimbi. Ofuna Cream ono n'aleeta nono n'aleeta nono n'aleeta. Kati kikola mu kaseera we mubanga mwena mwina ennyimba. Kubanga ebivulu mba mubifuna era abantu mu ssente muba muzikola. Nawe kigaanira okukola omu ku mmwe nga talina luyimba. Kubanga jjukira mu kivulu oba olina oluyimba balanga ggwe. Ekyokubiri ekibi ky'okuba nti muyimba nga temulina kibagatta nga buli omu ajja ayimba kiki kiwadde freedom abayimbi ekisooka okufuna amalala. Olina amanya yasinga okuleeta ku table. Yes, Tower Group. Ekirala ekisinza okutta bandi zino nga tezirina production nti we tugambe nti Golden Band erimu Mesach Semakula, erimu Ronald Mayinja, erimu Kusaasira, erimu ne Carol Nantongo. Carol Nantongo mwana baleeta muki muleete. Naye ate Carol Nantongo yalina oluyimba currently mu bandi omwo. Naye we tugenda ku criteria ya bandi ba directors bebasinga nga tuvudde ku kya ssente bebasinga amaanyi. Kati omuyimbi ono okusigala ng'omugguzaawo kyokka ng'oluyimba lwe lwalanze ekivulu awulira ng'obanga atamu appreciatinze naye ng'ate ebyateekebwawo ekibiina nti Mesach Semakula yaggalawo oba Geoffrey Lutaaya yaggalawo tosobola bikyusa lwa luyimba ki lumu. Kati tugenda okumaliriza nti singa ebadde production oluyimba lubeera mu muzannyo oba lubeera baba alwarenginze mu ngeri ekuleka ng'oli mu mativu. Kati the moment abantu gye baalekerawo okubeera nga bayiye ekintu ekiri joint ekibagatta nze maliriza muba mukola collection y'abayimbi kimaliriza kisse value ya bandi. Tetumaliriza nga buli omu asobola okukola bandi nange nsobola okukola bandi nga teri muyimbi naye nga nkuŋŋaanya abantu bange ne mbateekaawo. Ekyokubiri ekintu ekyawudde abantu bano kye mutannafaako gy'emikolo. Yes, abantu bali mu Uganda wano abantu abasobola ngabe bandi Lutalo oyo wakola ebivulu bye akuba abantu okuva ku 10,250 nayambuka paka nga ku 10,400. Naye abantu nadde emikolo gy'omu byalo oli akola omukolo ng'ayisa abantu 1,000. Abantu nga 500 abategedde nti waliwo omuyimbi agenda okujja ne bajja ne beetooloola bwe bati bajje balaba omuyimbi. Kakati omuyimbi yalanze omukolo Lutalo yalanze ekivulu ekavumba. Abantu bagenda yingira omutwalo ogwo gumu. Tugambe nti Lutalo ali mu bandi eri wamu ey'abayimbi bonna. Because Lutalo alina oluyimba ne wabaawo alina okwanjula ewakiso era ewali Kavumba Recreation Center. Mugenda kubeerayo ku Sunday okwanjula ne kubeerayo ku Lwakusatu. Lutalo n'agenda n'ayimbira ekavumba obwereere. Ku Lwokusatu nawala nnyo ku Lwomukaaga lwennyini. Kyokka nga ku Sunday ate agenda kugenda ayimbe. Kati bagenda abantu nabagero kati kiki ekitutwala nga nayina oluyimba olw'amanyi twamaze dda okumulaba wano. N'oluyimba twalulabi. Obotegeera. Tugenda okumaliriza nga value ya kiri kati ekoze eki. Efudde nga tekikyaliwo omuntu talina nsonga lwaki agenda mu kulaba omuyimbi ng'asobola okumusanga ku mikolo ng'akola ki ng'amulaba. Then ensonga y'obuluvu. Nze waliwo omuntu yannyumirizaako ba drama bakola joint cast. Bamala okukola joint cast ng'erina ba directors ng'abo basatu. Amanyi abadrama bakola okuzannya olusooka n'olwokubiri. Kati ssente z'oluzannya olusooka director omu n'azibba. Badirector bani bagamba oba ozibbye tetukuyinaako buzibu. Ez'oluzannya olwokubiri director omu teyalinda ze baasolooza okuva ku ssaawa emu paka ku 2 ze yanona. Ono naye omulala bwe yalaba ez'okuva ku 2 paka ku 3 naye ze yakola ki? Abazanyi ne balekebwa nga bo kati badirector bafunye naye abazanyi tebakola ki? Tebafiiriddwako. Buli yaddayo asonga munne gundi yabbye ssente. That is not nice. Kyova njala okyetegereza nnyo nti ekisinze okutta bandi zino buli omu afunayo sponsor
agula byuma bye atandike bandi naye asobole okwegabira nga balina we bakola ki bwe beegabira. So tugenda okumaliriza nga value ekintu ekinyusi kye twalinga tulina okubeera nga tulinda egos yonna eyawamu kubanga egos weeranga oba olabye egos nga value tokyagirina. Byamene ebivulu bye twawulirako nga balanze egos ku bayimbi abataano omukaaga ab'amaanyi n'ofunako basatu. Kati waliwo yo omulala gwe nawulira ale naye yeemanyi yabasuula kabenje abasuula kabenje wafuna abayimbi ne bamala okuyimba waawo ng'ajja ku stage basibe ne banyabo banemu n'atusonyiwa gundi abadde ajja n'agwa kabenje naye tetulina kyakukola ye n'abakubalwaga abantu gabamativu anti gundi n'abakubalwaga oba oli Kampala nga bakubire si batugambye ogudde kabenje. Kakati value y'ekibiina y'abantu okubanga bali wamu neetuuka neefa. So nze kyenteesa ekisooka bandi ze tulinawo survivinze for now gye tulinawo gyogamba nti survivinze ekisooka bandi erina okubaako ng'erina omuntu okukulukutira abalala. Kyokka omuntu ayinza okuba nga nesale si munene. Omanyi abantu balowooza nti bw'oba oli mutono tosobola kufuga banene. Nze nina ekirowoozo nti nsobola okuba nga mu sayizi sikwenkana nembyudinga n'ono kyokka ate nensigala nga mbakulembedde nga gwe musayizi oli munene practically ng'omuntu wakulaba oli munene naye olw'ekyo kyentadde mu balala people will still respect me. Olwekyo kyenkola kyentadde mu balala. So naye nga bandi erina okusigalayo omuntu oyo asigala nga alina decision making. Era nze ndowooza ne golden weba yakuwangala kuba biri kulina okusigalako. The good thing Mayinja asigala the director asigala waggulu. Alina okukkiriza nti kakati bandi yange syndrome eyamba nnyo ekintu okuwangaala. Then I'll just nsobola okugamba wengamba nti bandi yange naye ng'ate gwe you equally benefit kikulumirawo. Nena abantu nga tebagala muntu awoninga kintu. Bukijja kitya? Bwe ngamba nti bandi yange nga privileges nze nzifunamu kati waki oba olina obbeera wano. Naye bwe ngamba nti bandi yange naye nga kasente bwe kajja tukagabana equally. Bantu kuvaamu mululu. Abo ntegeera. Kuba abantu ekisinga okwagala okubeera part of ownership kugabana. So we mutereeza engabana that means bandi naye nga bandi wali akola decision bagamba nti tugenda oyogere mwami Ssemakula yagenda osalawo kino ffe tuli bakozi mwe ne mukola omulimu gwammwe nze ndowooza then okuddayo eri mu productions ze zaasooka ng'olaba nze n'ekivu ky'amatende kye nalabako nga baali batambuza ekivu kya Maama Mirembe naye nga kuva ku muyimbi asooka baakutta omuzannyo ne baguluka paka okutuuza ku Maama Mirembe naye ng'oyinza okulowooza yawandiika oluyimba luno yawandiika ennyimba zonna eziri mu muzannyo. Omuntu asobole okukitegeera nti nno bwe kuba omuzannyo ogutandika ssaawa emu ffenna tulina okubeerawo. Ekyo kiba tekisoboka buli omu agenda akola essolokaaliya ye okusinga abantu okwenyigira n'okwemalako emirembe. N'okunyiiza abafanzi oli asasulidde bandi namba ne walabika abantu babiri. So nze ndowooza I believe submission ye tubadde tugyetaaga naddala okuluna olusaawa zino nga tumalako weekend lwa nsonga nti abantu balina ebibuuzo bingi nnyo. Waliwo ensonga abantu gye baagala eshadolinge ensintu kino kyonna by'ebyobufuzi naye ate ebyobufuzi bijja ne bigenda kati mu kaseera nga bigenze tusigalawa. Also abantu bayiga okubeera creative. Wetwali mu Morris actually gundi kyamuka mudire yawo Sunday ewedde kibijigiri yajja na performinga naye abantu nga bajjudde bali awo. Oh my god ne online na take the time nengenda n'entulamu and people were appreciating ng'omuntu ayina n'obutawulira nnyo bigambo but omuzannyo guno story eno omuntu gy'alaba ejjayo nnyo amakulu literally abayimbi bayitirivu abayimbi bagenda natusinga ffe abawagizi wetwogerera naye ogenda tukakasa otya okuwagira kyanjawulo kikyoteeka ku mmeeza okusinga omulala. Abayimbi b'ennaku zino bo bamanyi kyobalanga babayita ba one hit wonder jala kubayo kamu n'atambula n'agenda. Creativity zero. Okuba oluyimba lumu n'olwana okuluzzaako kuba balwadde hype weeks ezo
ne luggwako ne baliwerabira nodderabira abasajja bayimba ennyimba ati n'essaawa zino omuntu akyegomba oziraba n'omuvubuka nze nali kibijjigiri simulabangako okitegeera naye namulaba sisite nempulya nga ne byayimba mbyagadde message evaayo buli kimu kivaayo bulungi nnyo so nga bandi ng'ovudde kubana abaana abaraga because ebitya puluputa whatever that a bandi yandibadde nga bali more creative ate kyera kiddayo eri kwetaagawo director omuntu abakulira mu bo anaatekinga nga kyogambye nti kiyinza okuba nga sikyasendeka ffena tufuna ze zimu naye omuntu oyo alina obwongo obwongera ku kibiina aba yeetaagisa ekituufu kuba by the way nga olugero we lugamba amamesa amangi yes mulina okubeerako n'omuntu ali ku top of it agamba nti kino kyekino osobola okuba nga asobola beebuuzaako najja nawe oba nkole ntya naye era gwe nga omaliriza decision ogihandolinze nga gwe ne weesalawo n'osalawo era you move on so ze ndowooza golden band bwe bayakweyongerayo we need to get one director akulira nga alinanga 60%. Babeere n'amateeka, I mean those guys bagenze mu companies ne bafunayo sente ne bakola ki. Munaabana be muyingiza, mubeere n'amateeka agafuga company. I've heard those things ebigana abaana ababato okubeerayo baliiririra obwana bwandibadde buyimba eyo community tabule yandibadde beerawo neekuza abaana ne babeerawo ngaetwala babamoriri we bayingira zibandi ezo nga kyali bato ba station all that lwaki omwana abaaya akayingira bandi omwaka gumu n'ava n'owulira bogeddeko n'osimayaddo n'obiki babeerako ne problem weeri n'obugumiikiriza kati mubayimbi abapya abajja edda omuyimbi nga asoberawo myaka 5 nga tannavaayo naye omuntu alabye kuliya mu voice nga ze nayimba mu wiiki emu n'afuuka sita alabe ku bazabaza wadde nga bazabaza yali eyo wansi naye nga atandise n'ayimba oluyimba lumu n'avaayo kizibu omukakasa nti alwe mu bandi abeeraawo kubanga engeri y'ofuuka sita nnyangu funayo omusajja akuwe ssente promoting emiziki ofuuke w'amaanyi ekikwambusa waggulu ku speed kyekigenda okukussa amangu kale olutambula mu ba celebrities